byabufufu abantu bababanja ensi eri bubi nabadde ndi mu Kampala wano wezituuka bano saawa emu saawa 12 oba toyinawo oyita naye kijja kijja mu Uganda yonna n'otambula mu Uganda n'obeera mu Kyengera mu Kampala wakati n'osanga bano abasajja nga bali mu kweyagalira mu nsi yaffe batukubiza obwavu amasimu ne bakubanja buli kimu ne kikubanja ne beeyagalira wano tugenda kubajja mu buyinza mugenda kutuwulira buulire mubala baabo kati kambabuulireko ekintu kimu baganda bange tewaliiwo munnabyabufuzi alina kuba mugagga kubanga munnabyabufuzi alina kubeera muweereza naye obasanga twasanze eyo gye twatambulidde n'obasanga nga bazimbye amakalina n'obasanga nga bazimbye amawoteeri naye nga newe bazimbidde amawoteeri tewali bagayingiramu kubanga abantu baavu bannange kambabuulire abantu babakutte bonna babatadde mu makomera buli avaayo okwogera nga bamukwata buli avaayo okwogera nga bamukwata lyeryo eggwanga lye mwagala njagala kubasaba bannakyengera nti ku mulundi guno gwokka tulina omukisa gumu tulina omukisa ogugenda okutuyamba okukyusa embeera y'abantu okukyusa embeera y'obulamu bw'ensi bwe tutambuliramu kambuuze baganda bange ababooda bakadde bange kambabuulire ababooda bano bwe mulaba epikipiki bagigula $13,000,000 n'agivunira ku looni emyaka 5 n'abeera nga asasula looni ya pikipiki ya $13,000,000 omukazi n'anoba kubanga buli lwokola nodde ewaka nga tolina ssente omukazi agenda kunobako njagala kubategeeza bannayuganda mwami Museveni ezo kampuni ezibawola piki mwami Museveni yazikwata ssente zammwe ez'omuwa omusolo n'aziwa obukampuni bubawole kubanga ayagala kufuga baavu kati omukazi n'anoba n'obeera ng'okaaba nze mu gavumenti yange pikipiki egenda kuba ya $3,300,000 pikipiki egenda kuba $3,000,000 kubanga oli muntu wa wansi kambabuuse nakano kambabuulire nakano njagala mukategeremu bannakyengera omuntu ng'avuga booda omuntu ng'akola mu katale bamaama bange abakola mu katale omuntu ng'ali mu kaduuka waasuubuza obuntu bwe ng'olunaku afuna amagoba ga mutwalo oba gumu kitundu njagala mumpuliriza ebigambo bino omuntu oyo asobola okuweerera ku yunivasite omwana buli semesita asasule $1,400,000 kitegeeza bano abasajja yunivasite zonna zaabwe essente bateekawo nnyingi kubanga baagala abaana baabwe be babasomera mu yunivasite ezo kakati owa booda ne bwozaala omwana otya omwana wo tagenda kugenda ku yunivasite kitegeeza bw'atagendayo n'omulimu tagenda kugufuna kubanga okufuna omulimu olina okuba nga olina diguli kakati tugamba nti bwe tulonda nga 15 mwami Museveni n'avaako ne bakadde banne baali nabo ne bonna ne bagenda mmwe tugenda kuteekawo etteeka nga yunivasite za bwereere tekiyamba kusomesa mwana nassale n'otunda ebintu byo neweerekereza buli kimu n'omusomesa nassale n'omusomesa primary n'atagenda ku yunivasite oba tolina kyokoze kubanga abatagenda kufuna mulimu bakadde bange ebigambo bino tubibagamba tetubibagamba nti lwakuba tetwagala bulamu naye tubibagamba kubanga bye bituufu ebirina okubagambibwa njagala nammwe bannansi mubeere mu nsi ng'omwana we asobola okusoma primary n'asoma nassale n'atuukako ne ku yunivasite nga byonna byabwereere kubanga essente weeziri kambabuulire essente eziguze tiya gaasi essente eziguze ebimotoka by'amagye essente nnyingi nnyo ze babidde mu myoga kambabuulire nalabye mwami Museveni ekkulo ng'ali enansana wali wendaga ng'akuŋŋaanyiza abantu babasomba mu bimotoka bababuulire bannayuganda ka t-shirt ka 3,000 naye omuntu bamulimbiralimbira ka t-shirt n'owa omusajja omukadde atasobola na kuyimirira wano wennyimiridde n'omuwa akalulu because of t-shirt ey'K3,000 kambabuulire t-shirt ezo essente bakwata zamuwa musolo zebakwata ne bagula t-shirt ne bazibaleetera ne bakwata ssente zammwe ne bazigulamu ne bazikusasula abayimbi ne baleeta ebiyimbi byonna byonna ne biyimba nga biri ku ssente zammwe ez'omiwa omusolo nze sigenda kutambula nabo naye sijja bagoba mu nsi kubanga nabo bannansi naye njagala kubategeeza oyo omukadde aleme kubalimbiralimbira ku t-shirt aleme kubalimbiralimbira ku bimotoka ebyo kambabuulire eggwanga lyaffe ddene nnyo okusinga t-shirt akati nze munda banyimiridde tebayinza kunkwatako ne bwe bunaayitaayitawo ne bwe bunaalambula nze obulamu bwange nabuwaayo ate ku mulundi guno mwami Museveni alina ekizibu alina bagezi ate nga baagala eggwanga lyabwe alina Kasibante Robert
alina ne Kyagulanyi Robert. Mumpulirize mwami Museveni singa akeera ku makya nata Kasibanja Robert Kyagulanyi Robert anaaba amuse. Bw'ana akeera ku makya nata Kyagulanyi Robert Kasibanja Robert anaaba amuse. Kakati kambabuulire omu kufa ajja kuduumira. Ekikulu si kya Kyagulanyi, ekikulu si kyani, ekikulu kya mwami Museveni kumujja mu buyinza. Era abamu babeereeyo nga bagamba lwaki temwegatta wanabadde ekiteemalira temusobola kwegatta ne mumujjako. Kyemusobola okukola gwe kwata eno n'omulala akwata eno. Essaawa zino asula atunula, buli lunaku asala kilo 10, buli lunaku asula kilo 10. Kubanga wuliriza kati nze ndi wano mbabuusa, Kyagulanyi ali eri ababuusa, si bwe kiri. Kati bye mbagambye mubadde mubimanyi. Kambabuulire buli lunaku mwami Museveni akozesa miliyoni 10,400. Buli lunaku akozesa miliyoni 10,400. Miliyoni 10,400 ze biliyoni 4 ze bakozesa mu State House. Naye nga mmanje ziraga. Adira n'aleeta bino bi RDC bino bye mulabye ebiyitaayitawo ebyo. N'aleeta bi RCC. N'ateekateekawo ebikozikozi ebitalina makulu. Kakati njagala kubategeeza mu gavumenti yange tewali RDC agenda kubeeramu. Nabo obusuuti byabwe bigende mu katale bikole bibonebone nga naffe bwe tubonyeebonye. Okujjako okubba amataka n'okubba esente z'abantu n'ebyo bye bakola byonna batuyamba kiba RDC ng'obutale bubwo obufaanana nga bwe bwagala. Mutunuulire oluguudo bwe lubeera jjaamu n'akwata ebibuga byonna. Nze kambabuulire nze nzaalibwa Mityana wali. Nasoma nga nkima mazzi ge ntwala ku ssomero n'ensoma. Naye olwamala okusoma Katonda yansaasira ne ntambulako mu nsi z'e Bulaaya. Tosobola kusanga kibuga nga kino nga buzituuka ssaawa emu obeera mu kkuba essaawa 2 nnamba ng'oli mu kkubo ng'oli mu nnansi. Emirimu ne gifa buli kimu ne kikola ki? Omukulembeze n'abeera ng'atambula amakubo gonna ne bagasiba kubanga pulezidenti ayitawo. Kiki ekyo? N'atuula ne mu kkubo. Mwe n'abalimbalimba. Njagala kubategeeza bannakampala. Bannakampala njagala kubasaba. Mwe muli babuuvu, mwe muli banjawulo. Aye yenna gye tubadde abeera. Kambabuulire nze buli wentuuse mbabuusizza. Mukimanyi nabadde mu disitulikiti y'e Serere nembeera mu disitulikiti y'e Kabulamaido n'osanga abantu nga bakyasula wansi ku ttaka mu buzimbu obw'obusiisira nga mwami Museveni ali eno bagabana ssente ne banne. Kati njagala kubategeeza ngenda kendeeza biminisita mu gavumenti yange, njagala baminisita 20 ba MP. Wuliriza mwami Museveni yagendayo mu disitulikiti z'Ewembalala n'osanga eyo mu Western nga disitulikiti emu erimu ababaka 7. Disitulikiti emu ne weebuuza ababaka 7 nga buli mubaka afune miliyoni 46 omwezi. Ne bamubiraba ebyo nga birwana okubeera ebibaka bya palamenti kubanga kigenda kufuna miliyoni 46 bwe kimala kinywa kyayiwa mitwalo 12 ekyemisana kya mitwalo 18 ate bibba ssente mu komiti ne bizimba ebizimbe ne byeyagala ne bijja ne bibalimbalimba. Kati mubiraba nga bijja bigwirana ebirala biri makooti biroopa. Njagala bategeeza buli woosanga kibaasi kimu kikola eki. Buli womusanga kibaasi nga etali mu buzibu bannyabo ne bassebo ebyakyesirikidde obudde bwaggwako dda musituke tubeereko kye tukola. Bw'oba otegedde ebigambo ebyo sooka okubire Katonda engalo yatuwadde amagezi agabyogera. Bannyabo ne bassebo nze ebyo bye byandeese ekyengera. Kati ne bwe situukaka mbeera mu mativu era nagamba abeeka nze Museveni ne banne bwe baba baagala kuntwala wali okuliraana kapiteeni wenjagala bateekaawo tulabe ekirala ekikola ki. Naye ngenda banyiigira nnyo nga mvudde mu nsi muno ne musigala mu nju zammwe ne mulya sekukkulu zibaafidde wabula bannayuganda mudigida. Mmwe temufaayo ennaku yabaluma dda ne musalawo mudigide budigizi. Bannyabo ne bassebo tulina okubaako kye tukola. Kati mwe abeekyengera temwetaaga ate kuwulira mutulinda bennansana. Mmwe mukole omulimu gwammwe wano. Eyo ye message gye tutambudde nayo ne mukulu Kasibate Uganda yonna. Temulimu byakugamba mbugundi aduumire. Ekisooka mukimanyi nokimanya nti bano we tunaalondera kambabulire